okumulonda otulaze nti Lazarus Chakwera mulundi guli yawangula n'ebitundu 59 ku buli 100 ku mulundi guno yamegeddwa ng'afunye ebitundu 33 ku 100 nsonga ki enkulu eyakubizza Chakwera obubye ennyo bw'atyo ekisooka ebyenfuna biganye mu myaka gye 5 nga president ne kibaleetera okujulira Peter Mutharika gwe yamegga bagenza okumumega akalulu ng'okunaabuuka kwa sente kukunukiriza mu bitundu 3 mu buli 100 ng'ebbeeyi y'emmere eri waggulu nnyo ng'ebintu abantu bye bakozesa mu bulamu obwa bulijjo tebikyasoboka amafuta n'ebirala kakati abantu baga nti yadde Mutharika yali mubi naye ate mu byenfuna tetwatuuka wano ekirala ye kennyini bye yasuubiza mu kalulu nabyo byamulemya okutuukiriza yasuubiza okukendeeza ensaasaanya ya gavumenti naye ye kennyini yabadde akulembera mu kwonoona ensimbi nga tava ku nnyonyi era bwe badde batera kumugeraageranya ku mukulembeze wa Kenya William Ruto nti bapulezidenti ba Afrika abasinga okubeera ku nnyonyi era nga abantu babuuza ebintu bibyawaka mufo ky'okutuula n'okola omulimu gwe twakuba oli mu kutalaaga mawanga kati ekyo nakyo kyamukyaya bangi ye kennyini yasuubiza okulwanyisa obulyake ne bufuuka baana baliwo mu bukulembeze bwe twayogera ku ofisi ya kaliisoliiso wa gavumenti kati emaze omwaka mulamba teriimu na muntu omujjovu agikulira yasuubiza okutondawo emirimu negibaddewo gyongedde kendeera ekirala yajja mu mukago gwe baayita Tonsi Alliance nga gulimu eyali omumyuka we kati omugenzi Saulos Kilema nga bakakwata obuyinza omukago ne gufa era kwe kusomozebwa kwe yafuna kuba Kilima gwe yali asoose okuwa doketi y'ebyenfuna ng'oggyeko okubeera omumyuka akwate ku byenfuna naye olw'okuba yamweralikirira nti bayinza okuvuganya ku kisanja ekiddako ate n'amuggulako lutalo n'akwatibwa nako n'asibwa nako naye nga kyatasobola kumugoba ku bumyuka kuba ate nga kijja kwongera okusajjula embeera omukago ne gutayulika mu butongole naye ne guba nga gwo gwafa nga bwoga nti tuli mu bufumbo okukuza abaana nga bwo obufumbo bwagwawo dda so kakati ekyo kimukosezza nnyo kwogatta nakiri kye twayogerako wiiki ewedde nti wakati mu mbiranye eyo ate Kilima n'afiira mu kabenje k'ennyonyi omwaka oguwedde kakati ebyo bimukosezza nnyo nga tasobola kudda ngulu mu kalulu kano tusiigire ku kifaananyi ku lugendo lwa Peter Mutharika olw'ebyobufuzi akomye okuwa pulezidenti Profesa Arthur Peter Mutharika ku myaka 85 yazaalibwa omwaka gwa 1940 azaalibwa mu kitundu eky'Ethiolo mu Malawi kyekimu ku bitundu ebisinga okulima amajaani bazadde be baali basomesa era bayagala nnyo okuweerera abaana baabwe bonna kumpi baali bakakensa ne bw'otunuulira mukulu w'omugenzi Bingwa Mutharika eyafiira kuba pulezidenti mu 2012 kati Peter Mutharika ono ye muto kw'oli era bw'afa mu 2012 bwe yali yamwogerako nga my hero omuzira wange ono Peter Mutharika bwe yali ayogerako mukulu w'omugenzi Bingwa wa Mutharika Peter Mutharika bw'amala okusoma emisomo egya senior yagenda e Bungereza mu University of London gye yasomera amateeka era n'atikkirwa omwaka ogwa 1965 omwaka ogwaddako ne yeeyongerayo mu America mu University ye Yale gye yasomera diguli ey'okubiri mu mateeka n'ey'okusatu mu mateeka teyakola nnyo gwa kuwoza misango yadda mu matendekero ga waggulu kusomesa era mu bulamu bwazze yeeyogerako nti yasomesa mu universities 7 kuzisemazinga 3 Africa, Europe ne North America. Ekyokulabirako nti yasomesako mu University ya Dar es Salaam e Tanzania, yasomesako Ethiopia mu Haile Selassie University, yasomesa mu America mu Rutgers University ne mu University ya Washington State University la mu America. Yasomesako mu London School of Economics
so nga ate na wano mu Uganda yajjawoko waliwo ettendekero erya kibiina kya Mwanga Amagatte, enteekateeka ya kibiina kya Mwanga Amagatte yali yakusomesa bakungu si kubawaza eddiguli zino eza credit units wabula okubawa obukugu abakungu abawerako okuva ku ssemazinga wa Africa ne Asia babatendekera wano era y'omu ku bakugu be bayita enteekateeka eyo bagiyita United Nations Institute for Training and Research Program for Foreign Service Officers from Africa and Asia. Erinnya panvu nnyo naye enteekateeka baali bagiyita. So emyaka gye ng'avudde mu ssomero gy'oyinza okuyita emyaka egy'obukozi yasinga kugimala mu kubangula bayizi. Kati ajja atya mu byobufuzi kuba wabadde ekibuuzo kyo. 2004 mukulu we Bingwa wa Mutharika awangula obwa pulezidenti w'eggwanga erya Malawi ayita mutowe ajja amwegatteko afuuka omuwabuzi we era ekisanja ekyasooka myaka 5 yali muwabuzi we. 2009 naye Bingwa naye Peter Mutharika ayingira ebyobufuzi ekisooka n'avuganya ku kaada ya Democratic Progressive Party kyekibiina kya mukulu we okufuuka omubaka wa Parliament era n'awangula mu kulonda kwa 2009. Bw'awangula butereevu ku luno mukulu we yamulonda okubeera minisita era yali mu ministry eziwerako mu kiseera ekitono. Yaliko minisita w'ebyamateeka, yaliko minisita w'ebyenjigiriza, yaliko minisita w'ensonga ez'amawanga amalala. 2010 embeera etandika okutabuka mu gavumenti ya DPP eya Bingwa wa Mutharika. Kasita obubonero bweyoleka nga Bingwa wa Mutharika ayagala kuteekateeka mutowe amusikire so si mumyuka we Banda gwe twogedde kavuganyiza ne mu kulonda kuno okwakagwa. Naye nga amuteekateeka musikira 2014 ng'ekisanja ekyokubiri kiweddeko n'okusika omugwa kutandika 2010. Kati gavumenti netandika okuteekateeka emikolo egy'enjawulo nga ku mikolo egyo baleeta abataka abakulembeze b'ebyobufuzi ne balaga obuwagizi eri Mutharika omuto nti ono bw'avaako omukulu baagala Mutharika omuto y'abaaseka. Embira nyine zifuuka za lwatu. Wakati mu kusika omuguwa kuno laba Bingwa wa Mutharika bwafa mu ngeri ya kikutuko. 2012 yafiira ku myaka 78 kirwadde kyali kya mutima. Kati akatuubagiro ne kabalukawo. Ofisi ya president yasigadde njereere. Ssemateeka agamba president we Malawi bwafa omumyuka we yasika. Naye ayina okusika yagobwa ddane mu kibiina ekiri mu buyinza. Naye ne balemu okumugobwa ku ntebe y'obumyuka. Kati kitegeeza nga yayina okufuuka president. Okusika omugwa ne kubeerawo kw'amaanyi. Wabula ku nkomerero Joyce Banda n'abawangula ng'akozesa ssemateeka n'ebitongole ebyetengeredde mu Malawi. N'alayizibwa. Bw'alayizibwa ono ne bamuteekateeka ajja avuganye mu kulonda kwa 2014. 2014 avuganya nga ne Banda waali president yaliko era avuganya nga ne Kyakwera waali. Kati nno Malawi eyina ebyokulabirako ebikulu. Era ekyamazima keeyisa ekigezo kino kati abakulembeze baayo balina kutereeza butereeza kusoomoozebwa kulala nti bapulezidenti abaliko okumeggebwa kati kifuukidde ddala kya bulijjo ate ne bakkiriza. Lion King of Malawi Hastings Kamuzu Banda musajja yali omuzibu ennyo yameggebwa mu kalulu mu 1994 nakkiriza n'agenda ekyali tekisuubirwa ng'afuze Malawi okuva ku independence n'agenda. Kakati Banda naye yameggebwa ali ku ntebe. Mutharika 2020 yameggebwa yaliko. Kati Lazarus Kyakwera naye ameggeddwa. N'olwekyo mu Africa teri nsi eyina likodi yenkana ya Malawi ku bakulembeze abaliko okumeggebwa ate ne bawaayo obuyinza mu mirembe. N'olwekyo kino kigitadde mu kiti kyayo. So kakati akalwa ka 2014 Mutharika yamegga president yaliko n'amegga ne Kyakwera eyali yakayingira ebyobufuzi. Ebyobufuzi abyesoga 2013 era mwaka gwe gumu ekibiina kya Malawi Congress Party ekyali kyasembayo okufuga mu 94 laba Kyakwera bw'akikomyawo atabangako mu byabufuzi. Naye mu kulonda okwo Mutharika abamegga yafuna obululu
36 ku buli 100 mu biseera ebyenkola yali ya first past the post si bya bitundu 5 kikirwakyo nti Kyakwera kyamuluma nnyo era olukwata obuyinza kye yatandikirako ne bakyusa kati Mutharika bwatyo bw'abawangula ekisanja kye ekyasooka abantu bamujulira nti yasobola okuzimba amasomero amalwaliro n'enguudo ng'akozeseza ensimbi ze yeewola okuva mu ggwanga erya China. Agenda okujja office ku Banda okunaabuka kw'ensimbi kwali ku bitundu 24 ku buli 100. Agenda okuvaako nga tekusukka bitundu 10 ku buli 100. So ebyenfuna yabikwata ku kiwa kyolaba nti mu busungu abantu babadde nabo bagambye nti wakiri mu byenfuna yagezaako tumuzze era mu campaign abadde agamba ekintu kimu nti mugezesezza emyaka 5 naye muyina obujulizi bwe mugezesezza mulabye naye waliwo ayina obujulizi ku kye yakolako ku byenfuna kati ebibabonyaabonya nti okunaabuka kw'ensimbi yakusanga ku bitundu 24 ku buli 100 yazireka tezisukka bitundu 10 ku buli 100. Amalwaliro enguudo n'azizimba naye okusoomozebwa kwena nti obulyake bwasigalamu mu gavumenti ye. Waliwo ebbula ly'amasannyalaze kati bimu ku byo byamukyaya abantu naye si byokka jjukira obukulembeze bwe ng'obwongereza ku bwa mukulu w'ebbingwa wa Mutharika nga mulimu n'abaga nti tugenda kufugibwa famire emu kati mu busungu abantu ne bamugoba bwe bagezezzaako emyaka 5 ne bajulirira eyagenda kwe kusalawo ku mulundi guno bamukomyewo nti